Kitalo nnyo mu National Unity Platform omukulu Machetera Yasin amaze okuba nga ate afa mu kaduukulu ka poliisi oluvannyuma lw'okuvaayo n'agaana okulya emmere okumala wiiki nnamba, era bw'atyo abakulu mu kkooti ey'amagye ne bagamba oba afa afe, bw'atyo n'azikirira muganda waffe Machetera Yasin abadde akola buli kimu ekisoboka okulaba nga Uganda eno ekyuka era asibiddwa emyaka egiwerako, naye Katonda ono byonna tubimukwasa ne tugamba abakulu abakola ku bantu baffe nga bano ebikolobero bwe biti nti nammwe Katonda abalaba era bino bye muli mukola Katonda ajja bibasasula. Time ejja tuuka nammwe mujja kwejjusa, mujja kutegeera lwaki tulina kutambulira myaka emikadde Mwami Museveni yagamba bajjajja baffe nti muveeyo tulwane. Idi Amin ensi agenda giguza abawarabu agimalewo. Omufirika owaddala ali mu kukola bwawusigalo. Is the house made for white person, which is wrong. Africa yaffe nga abaddugavu n'ettaka lyaffe Abafirika tetuteekeddwa kukola bwawusigalo mu bazungu. Mu lwero eyo waliyo abasajja basima omusenyu naye nga kye bakola omuddugavu yo omulimu ogumusasuza kufuuwa kafirimbi agoba obunyonyi mu muceere. Abachina bo nga bo abamagulu meeru bo ne babeera mu weema zaabwe ez'akabi ne balya ebyakabi ne balya ebyennyanja ebyakabi. Naye nga omuddugavu oyo afuuwa firimbi agenda kukolera 3,000 bajja tula ku nte nga baziyita embalaasi. Omuntu omulamu talwanira mmere. Omuntu omulamu era ategeera alwanira ddembe lye, kubanga alina eddembe lye yoyo afuna amazzi amalungi n'emmere ennungi n'abaana be ne basomera mu masomero amalungi. Wabulamu abatalina bulamu era abatalina ddembe lyammwe be bammwe nga munywa amazzi ge gamu n'ente ezibeera eyo mu byalo n'embizi z'omu kibira, era ne mumaliriza nga mulute n'abaana bammwe mu masomero agakyalumu envunzi. Gali ku levo ey'okuleeta obusa ne tugamaala. Ewaffe gye njogerako teri yadde ebbalubu y'amasannyalaze eyaka. Naye mutugambye nti kyamukisa mulungi tusomera ku intaneti. Palamenti ya Uganda yafuuka toko show. Tekyali palamenti wabula kobaane we beekobaanira okubba bannayuganda. Looni ya bodaboda tetukyagiyita looni wabula ffe tukiyita modern day slavery nti tuli mu buddu obwaddala ate nga tweyagalidde era ewatali akusindiikiriza okuleka embeera okusindiikiriza. Kubanga gwe weebuuze nti pikipiki eye miliyoni 3.4 oba 4 lwaki walibadde ogivugira looni ku miliyoni 8? Kitegeeza tugenda vuga looni eyo emyaka 2 n'emyezi 2 n'agenda ogimalayo nga piki yo kenyini ewedde musuku. Olwo nga nina okuddayo era nsabe looni enki nsabe looni endala. Kitegeeza buli lunaku buli mwezi buli mwaka ngenda kubeera mu buddu naye nga obuddu obwekyeyagalire. Omusomesa okujja osomesa omwana wange amala kulimako alina okuyiisa omwenge gwe, alina okusesa mu kyokero kye, alina okuleka nga apanze ttanuulu ye, alina okumala okuba ku nkasi. Nange olw'okuba piki nagivuzeeko kati n'enjita ngenda kukwata omwana musomeseeko ewaka nange ebitono bye nasomasomako tumalirize nga owange afunye obubonero bwe batasobola kugabirako bathale mu masomero ag'akabi. Era nga bathale bajja giwoli eyasomera mu ssomero ly'akabi. Yenze Sekitoleko Yasin abangi gwe bamanyi nga Machete. Bwe twogerera olwaleero nga wangalira oba kitalya oba luzira bamusiba era nga woleza mu kkooti y'amagye. Wabaddewo envuvuumo nnyingi eziyitingana ku Machete Yasin. N'ebino ebigambo byayogerwa yabyogera emyaka nga 4.5. N'olwaleero sikyasobola obbiwuliriza n'obijjamu amakulu. Kati gwandaba ng'oli Munnayuganda mu struggle okozeewo ki? Oba olinda mubaka olinda mubakawo ajje akugambe nti olina okwerwanako bwoti ne bwoti. Ensonga lwaki ffe bano ababaka twabalengera dda ne tubeesonyiwa ne tusalawo bavaako, twakimanya nti bo banoonya wali kasannyalaze, banoonya we bayotera. Kyova basibamalirako budde.
era bw'osanga omuntu nga obudde obusinga bwonna abumalira ku babaka ng'omanya nti oyo mwesonyiwe. Machete Yassin yayogera ebigambo bino emyaka 4 n'ekitundu emabega. Emyaka 4 n'ekitundu emabega. Omunnayuganda ayinza okukugamba, oyinza omulaga omusota nga guyingira ewe, nagamba gulinde gumale okuggwerayo ngutayize bulungi ndyoke ngukube. Omusota olina gukuba bifo nga tegunnayingira mu nnyumba yo. Gwe Munnayuganda okozeewo ki ku ggwanga lyo? Olinda mubaka wa Parliament asituke nawe olyoke osituke. Nti abamaje balinda seba abanamanje baba balinda Abannayuganda basituke mbunno bajje batujoyininge, then basizinge power bamalatira baddemu batukole mu 7 byatukoze. Abannayuganda mulina okusituka mwerwaneko. Bwe kibanga saawa ya leero Machete Yassin emyaka n'ekitundu gye yayogera ebigambo ebyali mmida, gwe kikyokoze nga Munnayuganda? Okozeewo ki myaka 4 n'ekitundu? Mu myaka 4 n'ekitundu abamu baatugamba nga nti tulina bizinensi zaffe, munnanga ate ffe tulina bizinensi zaffe. Machete Yassin asobola okuva emida n'akola bizinensi esinga gy'olina. Olwaleero ali mida. Olivia Lutaya yava emida, ffe be yaleka ebweru n'akola bizinensi gye tutayina. Naye nga emyaka 4 gy'amazeeyo. Omunnayuganda akugamba kyasinza kulekawo bizinensi yange. Munnanga omusajja ate bagende bankube bizinensi yange. Kyekiri kye nakugambye nti omuntu aleka omusota ne guyingira ennyumba nti ayagala agukube nga kumaze tuuka mu nnyumba nti wajja okugutayiza obulungi. Kana akatambi nkewunyiza nnyo n'ebigambo ebikozeseddwa. Kubamu akafaananyi nti singa Machete Yassin yali bweru okutuuka olwaleero, ng'alina endowooza bw'etyo, ng'alina ebigambo bwe bityo, nga mukkakkamu bw'atyo, ate nga mumalirivu, singa struggle eriruddawo. Museveni bano abantu yabatujjamu, simanyi yabalondamu atya. Abamalirivu bwe batyo, abakkakkamu bwe batyo, abalina ebigambo ebisomesa ate ebirungi, yabajjamu atya. N'atulekerawo bampuuga. Kyewuunyisa. N'atulekera ba Mathias Mpuuga ebweru, n'atujjamu ba Machete Yassin. Nze ne bwompa bampuuga 10 neetaga Machete Yassin omu. Akatambi kano kankwasizza ennaku okuba nti omuntu yakola statements bwe zityo alimida. Mbagala nnyo. Peace. Ekitundu egyakayitawo. Myaka emikadde Mwami Museveni yagamba bajjajja baffe nti muveeyo tulwane. Idi Amin ensi agenda giguza abawarabu agimalewo. Omufirika owaddala ali mu kukola bwawusigalo. Is a house made for white person, which is wrong. Afrika yaffe nga abaddugavu n'ettaka lyaffe Abafirika tetuteekeddwa kukola bwawusigalo mu bazungu. Mu lwero eyo waliyo abasajja abasima omusenyu, naye nga kye bakola omuddugavu yo omulimu ogumusasuza kufuuwa kafirimbi agoba obunyonyi mu muceere. Abachina bo nga bo abamagulu meeru bo ne babeera mu weema zaabwe ez'akabi, ne balya ebyakabi, ne balya ebyennyanja ebyakabi. Naye nga omuddugavu oyo afuuwa firimbi agenda kukolera 3,000 bajja tula ku nte nga baziyita embalaasi. Omuntu omulamu talwanira mmere. Omuntu omulamu era ategeera alwanira ddembe lye, kubanga alina eddembe lye yoyo afuna amazzi amalungi n'emmere ennungi, n'abaana be ne basomera mu masomero amalungi. Wabulamu abatalina bulamu era abatalina ddembe lyammwe be bammwe nga munywa amazzi ge gamu n'ente ezibeera eyo mu byalo n'embizi z'omu kibira, era ne mumaliriza nga mulute n'abaana bammwe mu masomero agakyalumu envunzi. Gali ku levo ey'okuleeta obusa ne tugamaala. Ewaffe gye njogerako teri yadde ebbalubu y'amasannyalaze eyaka. Naye mutugambye nti kyamukisa mulungi tusomera ku intaneti. Palamenti ya Uganda yafuuka tooko show. Tekyali palamenti wabula kkobaane we beekobaanira
okubba bannayuganda. Looni ya bodaboda tetukyagiyita looni, wabula ffe tukiyita modern day slavery, nti tuli mu buddu obwaddala ate nga tweyagalidde era ewatali akusindiikiriza okuleka embeera okukusindiikiriza. Kubanga gwe weebuuze nti pikipiki eye miliyoni 3.4 oba 4 lwaki wali badde ogivugira looni ku miliyoni 8? Kitegeeza tugenda vuga looni eyo emyaka 2 n'emyezi 2 n'agenda ogimalayo nga piki yo kenyini ewedde musuku. Olwo nga nina okuddayo era nsabe looni enki, nsabe looni endala. Kitegeeza buli lunaku, buli mwezi, buli mwaka ngenda kubeera mu buddu, naye nga obuddu obwekyeyagalire. Omusomesa okujja osomesa omwana wange amala kulimako, alina okuyiisa omwenge gwe, alina okusesa mu kyokero kye, alina okuleka ng'apanze ttanuulu ye, alina okumala okukuba ku nkasi. Nange olw'okuba piki nagivuzeeko kati n'enjita, ngenda kukwata omwana musomeseko ewaka nange ebitono bye nasomasomako, tumalirizenga owange afunye obubonero bwe batasobola kugabirako basale mu masomero ag'akabi. Era nga basale bajja giwoli eyasomera mu ssomero ly'akabi. Yenze Sekitoleko Yasini, abangi gwe bamanyi nga Machete. Bwe twogerera olwaleero ng'awangalira oba Kitalya oba Luzira bamusiba era ng'awoleza mu kkooti y'amagye. Wabaddewo envuvuumo nnyingi eziyitingana ku Machete Yasini. N'ebino ebigambo byayogerwa emyaka, yabyogera emyaka nga 4.5. N'olwaleero sikyasobola obbiwuliriza n'obijjamu amakulu. Kati gwandaba ng'oli Munnayuganda, muswago okozeewo ki? Muswago okozeewo ki? Oba olinda mubaka olinda mubakawo ajje akugambe nti olina okwerwanako bwoti ne bwoti. Ensonga lwaki ffe bano ababaka twabalengera dda ne tubeesonyiwa ne tusalawo bavaako, twakimanya nti bo banoonya wali kasannyalaze, banoonya we bayotera, kyova basibamalirako budde. Era bw'osanga omuntu nga obudde obusinga bwonna abumalira ku babaka ng'omanya nti oyo mwesonyiwe. Machete Yasini yayogera ebigambo bino emyaka 4.5 emabega. Emyaka 4.5 emabega. Omunnayuganda ayinza okukugamba, oyinza omulaga omusota nga guyingira ewe, nagamba gulinde gumale okuggweerayo ngutaayize bulungi ndyoke ngukube. Omusota olina gukuba bifo nga tegunnayingira mu nnyumba yo. Gwe Munnayuganda okozeewo ki ku ggwanga lyo? Olinda mubaka wa paalamenti asituke naawe olyoka osituke. Nti abamagye balinda abanamagye baba balinda Abannayuganda basituke mbuno bajje batujoyininge, then basizinge power bamala ate era baddemu batukole Museveni byatukoze. Abannayuganda mulina okusituka mwerwaneko. Bwe kibanga ssaawa ya leero Machete Yasini emyaka 4.5 gye yayogera ebigambo ebyo ali mmida, gwe ki kyokoze nga Munnayuganda? Okozeewo ki myaka 4.5? Mu myaka 4.5 abamu baatugamba nga nti tulina bizinensi zaffe, munnange ate ffe tulina bizinensi zaffe. Machete Yasini asobola okuva emida n'akola bizinensi esinga gy'olina. Olwaleero ali mida. Olivia Lutaya yava emida, ffe be yaleka ebweru n'akola bizinensi gye tutalina. Naye nga emyaka 4 gy'amazeeyo. Omunnayuganda akugamba kyasinza kulekawo bizinensi yange. Munnange omusajja ate bagende bankube bizinensi yange. Kyekiri kye nakugambye nti omuntu aleka omusota ne guyingira ennyumba nti ayagala agukube nga kumaze tutuuka mu nnyumba nti wajja okugutaayiza obulungi. Kano akatambi nkewunyiza nnyo n'ebigambo ebikozeseddwa. Kubamu akafaananyi nti singa Machete Yasini yali bweru okutuuka olwaleero, ng'alina endowooza bw'etyo, ng'alina ebigambo bwe bityo, nga mukkakkamu bw'atyo, ate nga mumalirivu, singa struggle eruddawo. Museveni bano abantu yabatujjamu, simanyi yabalondamu atya. Abamalirivu bwe batyo, abakkakkamu bwe batyo, abalina ebigambo ebisomesa ate ebirungi, yabajjamu atya. N'atulekerawo bampuuga. Kyewuunyisa. N'atulekera ba Mathias Mpuuga ebweru
n'atujjamu bamachete ya siini. Nze ne bwompa bampuuga 10 neetaga machete ya siini omu. Akatambi kano kankwasizza ennaku okuba ti omuntu yakola statements bwe zityo alimida. Mbagala nnyo. Peace.